Zigido lwawulidde nti siriiwo najja ssebo ne yeerangira ne yeewa obuyinza naye mukakasa nti nno ebintu byakoze ebyekwewa obuyinza kati bwe ndi nakomyewo tebisobola kugenda mu maaso n'akwata abantu abamu speed ne yeerangira ku bukulembeze ajja tubulira obukulembeze abufunye atya era abugjeewa alina okumbuulira ogambye Zigido gamba nti byakola byonna bya Zigido byakola byonna bya Zigido so yoyo Federation tamanyi nangeri erina kujjawo etya Federation etulwako ba delegates kuva mu associations so kati associations ki ezatula okola Federation oli yagadde kuwamba buwambi alina byayisaawo byagala kuyisaawo n'akwata banne speed nze wendi Wetwogera ku Federation ekolebwa associations naye n'abawuma twabalabyeyo mu bukiiko bonna obuzebeerawo tomanyi nti nno mu bantu bonna mbeeramu abantu abalina emitima eminafu abantu nga tebalina mugongo bonga bangu bakulimbibwa so kati abo boolaba be bantu abayabayaba otegedde bazze ne babalimbalimba ne babajja ku kituufu ne bassa ku bifu yaman Wuma Cindy yagitwala oba tukitwale nti naliwo nga kifaananyi bw'abanga y'omukulembeze because ye aliwo mu mateeka era yaba agitwala okitegedde ate ye certified na kyekibiina gambe eki certified okutwala abayimbi mu Uganda Mwalonda Cindy ng'omukulembeze n'enkiiko zonna ezibeerawo fiina amasannyalaze yabakiikirira ne kino yalimu Cindy is not anywhere ati kati oli mukulembeze amanyi kyalina okukola otegedde so kati bw'oba tomulabye okitegeeza there is something which is not right okitegedde Federation eriwo mu bukyamu teriiwo ekyo kigaali kirina bye kyagala oba okunyagulula okitegeera naye nga kiriwo mu bukyamu because kyajjawo kityabaani abaatula Federation etulwako associations okitegedde ate oyo individual okitegeera bw'ebanga association tekoze resolution yo nga yo association nga tekoze resolution so ebagundi kyeyo you understand obutwogera ku bukulembeze abantu asinga bagamba bazze lwa Maria ga Nsimbi whereby twalabyeko n'aba ne mama Nabbajanga gyali si balimba era bo bakiraba because speed gye bakikolamu nti nganze bamaana kulaba nga nfulumya eggwanga era olwafulumya eggwanga tebalinza okitegeera kuba bakimanyi naye kati wendi nakomyewo kitegeeza weteesa akola nga woli bamaze kulaba nti nfulumye ne bawamba otegedde ne beerangirira okitegedde yes definitely bantya otegedde Kenzo mukimanyi nti antya because akimanyi okitegeera so muganda wange because byakola bya Zigido kyova olaba ndi nina obuzibu naye ate nga naye alina nnyo obuzibu bungi nange lwakuba nti ayagala bagamba naye ate asinga okuba n'obuzibu nange olutalo ne Kenzo luliggwa yamanyi oba luggwa oba teruggwa yamanyi okitegeera nedda yalutwala mu maaso kuba ate byakola bingi okusingako bino byenjogera wano okitegeera wangi oba lwa mukazi gujja mubuuza yababuulire alumanyi okitegeera gwe mubuuze oyogera olina obusungu ku mutima Kenzo yakola ki kyotasoma musonyiwa man kyogera kikuve ku mutima I don't know, it's like this njagala tugende mu maaso kati n'ebiriwo byebyo nti bintu byakola bikyamu akola ebikyamu bingi no tusobola naawe nze ndi solid nnyo naawe naye musonyiwe kati gwokiikirira ye gwe mutwale omutunuzeemu kamera omugambe yeetonde omuntu yenna bwe yeetonda asonyiyibwa okitegeera gw'ojja kumubuuza era ajja kubagamba kuba akimanyi wanje nyinza okuba nali naye nze mu mutima naye nga etali nange so kati ajja babuulira man yamanyi kuba nabadde Bungereza nazi zonna nazifunye ze neetaaga ezeeyo so kati kyo yamanyi abeeyo b'omanyi zonna ezeeyo kati zo nzirina neza America nzinona wonna otegedde this time around everywhere okitegeera wagamba wodde akakiiko kano kagenda kuyiyibwa enteekateeka ziyimiridde zitya oba wamaze okukayiwa wangi
Gamba odda federation egenda kuyiibwa wamaze okikolako. Federation kati nze mbagamba teriiwo. Nfu eriwo mu bukyamu era abantu bonna bali ku federation bandikwatibwa. Bonna bandikwatibwa. Olw'ensonga nti bali mu kintu bali mu kubuzaabuza abantu. Okitegedde. Bali mu kubuzaabuza ba young artists. Otegedde bali mu kubuzaabuza ggwanga. Nti babuzaabuza abayimbi abatannaba kuba nti bazibuka amaaso mu bintu ebiki ebimu. Okitegeera. Bo bazze ne bagwa mu kintu olw'okuba bo balina bye baagala okukola ki okuyisaawo nga bo. Okitegedde. Okitegeera. Ate n'ekirala olw'okuba nti baagala n'okulinnya ku ntikko ya UMA. Okitegeera. Ate nga UMA ekoze ebintu bingi industry okuba yekola ki. Okitegedde okubaako weetuuse. Okitegeera. So tugenda bakwa. Balwa kuba tebakuwa bukulembeze. Osanga singa bakuwa bukulembeze singa toyogera bino byonna. Siri mukulembeze. Siri mukulembeze, ndi mukulembeze. Ate bampe bukulembeze eki. Ate bampe obukulembeze bw'ekintu nga kifu kyajjawo kitya ekitaliiwo. Bo bazze era bo badde balinda kuba ndowooza baategeera nti omusajja agenda kufuluma. Ogenda bakuba mutiyuni. Bo baalinda. Era Kenzo ayinza n'okubanga bwe nali ngenda ku nnyonyi alina okubanga akamulo kakali kanvaako emabega yakalimu. Otegedde akakasenti nfulumye kuba olwatuuka bwenti nenda bamawulire. Okitegeera akasenti ntwanayo omusajja agenze nti atuuse eiza n'akuba n'essimu n'eri era nabagamba munkebere ku ssawe nga yassawo abantu akasenti atuuse ddala ayingidde. Okitegedde bonnange era omuntu ng'alina kyayagala okukola. Okitegedde aba ateekawo embeera. You understand? Yeah. Obukulembeze buliko abayimbi abanene kuliko Shiba, Bebe Cool, abantu abakola edda. Lwaki tobakkiririza because babasooka music industry because Bebe Cool is one of the top 3 artists abatandikawo business. Nze kankubulire abantu abamu abali ku bukulembeze obwo you've seen them for a long time nga balwanyisa UMA. Okitegedde nga badisinga UMA era nga balaba nti bya kisiru. Okitegeera. So kati bo right now balaba nti bafunye opportunity ey'okunafuyamu. Okitegeera. So bwa bulijjo bagamba nti bifu babikolako ki. You understand? Ate ngola tebiri mateeka tebiri legit man. Okitegeera. So tebiri legit. That's what it is. Nga tumayiza ekisembayo wuma mu kusooka yasooka nekwatagana nabo era Jeff n'akiwagira naye ate baavuddeyo ate ne bakikuba engabana yaganye. Kati kyo kinagambye nti bwe babeera nga bagenzeeyo bo bennyini abaatuuseeyo bakomyewo ne bakikuba. It means there's nothing. Tewali kiriyo andi kyekyo wamaze okutegeera nti tewali kiriwo oli bakutte sipeedi n'abateeka mu kigaali kye nga alina ebigendererwa nga ye omuntu. Okitegedde n'ekyemanyi nti nabo tebagenda kukkiriza abayimbi bonna tebagenda kukkiriza era bangi batandise dda okukibuukamu. Federation kati bakibuuseemu dda ekigaali oli yagadde bakozesa abakubise ebifaananyi. Okitegedde ye abeeko kyafuna. Okitegedde abeeko kyalaga ebigendererwa bye bingi nnyo. Okitegedde ate ebitali positive ku industry naye nga bibye nga ye omuntu. Yeah.